babuuza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Abakyala bangi mu Uganda bafuna obuzibu okufuna enkola ya kizaalaggumba oba giyite family planning. Bakubiddwa enkyukwe oluvannyuma lw'okumanya nti ebikozesebwa mu eno enkola byayiseeko. Minisitule y'ebyobulamu egamba obutaba nga biwandiiko bimala kyongedde obuzibu okuzimba ekiretedde abantu ba bulijjo okwebuuza bungi bwa ddagala ki eriyiseeko era kiddala ekyaliviiriddeko okuyitako era pulaani ki eriwo okugonjoola n'okuzzaawo eddagala lino erifudde oba eriyiseeko. Mwami Morris Seru omukulu w'amadagala mu eno minisitule alowooza kino si kyekizibu ekinene ekiri awo era agamba kino kiva ku bantu abatajja nga basaba eddagala lino. Mwami Seru akakasa nti kino kitwala emyezi 2 gyokka eddagala okutuuka mu malwaliro naye abakulu mu kitongole kino abamu bagamba tebamanyi ddi eddagala lino welinaatuuka newankubadde si kyabuvunaanyizibwa eddagala lino okufiira mu masitoowa. Elizabeth Wesley owa International Consumption for Emergency Contraceptives agamba abakyala mu nsi ezikulaakulana tebatera kusaba nkola zino empya ez'ekizaalaggumba. Abakyala abamu bagamba eno enkola tebakuba newankubadde enkola y'okukozesa empisa abamu bagyeyunira yadde nga abamu abagyetaazeyo baba baavu si kyangu kugifuna. Nga we tukyalinza amaso okuva mu byamalagala agayiseeko katusuubire abantu baffe banaafuna enkola ya family planning ennungi eyeesigika. Aba Nollywood mu Nigeria bafunye obuyambi omusasi wa Feras Jad kaaga tutuuseeko. Nollywood yikawatikibwa na president w'ekiwo kya Nigeria kyekitungu kya kasatu ekirengera erikolesha mbulu omwa kiwo kyosi ye Nigeria Nollywood abalengireyo ne American Hollywood ne Indian Bollywood kikabarawa bw'abakulu be Nollywood bakahuluka yamenawe shofirimu 2,000,000 mu mwaka nerikolero likawo beshofuranga esihikire $5,000,000 esha America. Nomuchangabya erikolero lesho filimu lyalisuubira okwa bulime abakoli besho filimu bakanuba kutibu erisalaba hiko kwa kalyo kusangwa kikayitayisibawa eri mu mahawuma nacho kikendyongera omwamani awe copyright nicho eriswecha erilangire president w'eri hangali Nigeria omwami Muhammadu Buhari mwakalayira ebitongole by'obwirinde erihamba bandu bosi abakasaresha filimu shechi Nigeria neribaleeta mwakoti mwahamya indi erikola kutibu neriteekateekera emibiri ng'abandu abatuka kindu kino batolera erimenya obubuya bwakyo erisinga bakakibanamu nisibabinya ekyo. President mwakatulawo ati kitolere egavumenti ye Nigeria iyahawo bwirinde omukawunza e Nollywood neribongera maani aweriende mbere. Banka y'ekihuwo kyosi yikabara iti obuli filimu ekahuluka mu bihuwo byehihya n'obutsibu bwe Nigeria Nollywood bukasiyala ne bwabe esho filimu nene sikahuluka kwa DVD neriwulibwa dondolo yiri ebibanda hakuhi 10 omwa kihuwo omwa buli kipindi ekyabandu 10 emibiri yosi omwa bukuhi habwe ki Nigeria ekyabiryanzwa kutibu omwa Afrika yosi obubuya bw'omusato bukabanika omwa lwanzu eriyanangana n'obuloyi n'ebindi kwa bine abakoli b'esho filimu shechi Nigeria n'abasati basho babyasi bali banakutibu erihikiro kwa mibiri yabo ali lilyo hati abakatuhawa namani omuli TV ne internet omwabandi abakalengesa yaho babakoli be filimu sha Uganda haba kayingo nabo bakendihika kucho niwe nyumwanzwa Ras Jad erilo kwa Newsbeat. Webale nnyo Ras Jad ogatutuusaako omugejjo gwe gumu ku bizibu ebisinga obunene mu nsi yonna. Omusasi waffe Tushi Polo kaaga tutuuseeko. Omugejjo gufuuse nabe ku bulamu bw'abantu lukunkumuli ekitundu ekimu ku bisatu eky'abantu mu nsi be bannamudiguli. Bannasayansi bagamba nti abantu abagenda okusinga okufuna obulwadde bwa kookolo be banene ddala bayite ne kubafuna obulwadde buno mu kufuuweeta sigala. Omuntu afuna obulwadde bw'omugejjo nga masafu agakolebwa mubiri gwe geewogoma mu misuwa egirina okutambuza omusaayi gwe era gano amasafu galemesa n'omutima okuba nga bwe gusaanidde. Leptin be basirikale b'omu mubiri abasobola okuyamba omuntu obutafuna mugejjo naye omuntu wabeera talina basirikale bano tasobola kwewala kulya nnyo newankubadde omugejjo guyinza okuba nga gwa kika naye endyembi mu bantu yegufudde ekyambika era kati endwadde ng'eza sukaali n'omutima gwe bagugattika. Okujjanjabibwa nga guyita mu kkuba ebifaananyi bya sikaani oba okulongosebwa kuyinza okulemesebwa ng'omulwadde munene ddala. Omugejjo oguyitidde guyinza okuvaamu akabasa kubanga omuntu omunene nnyo abeera muzibu
mukugu wa kulongoosa. Endowooza z'ebyobuwangwa nazo zitumudde omugejjo mu bitundu bingi, kubanga omusajja omunene alabwanga nagagga ng'ate omukazi bbingu alabwanga nalulungi. Omugejjo era gufuuse olumbe olw'emmere eva ebula yeyakagwirawo, ekireese obwetaavu obw'okusomesa abantu ku mugejjo n'engeri y'okugumalawo. Osobola okubuuza omusawo omukugu okukubulira obuzito omubiri gwe bwe gusobola, ekitegeeza obuwanvu obusinziira ku buzito omubiri gwe bwe gusobola okuwanirira. Nsigadde nze Tushi Polo ngamba weereza ku Newsbeat. Webale nnyo Tushi Polo okugatutuusaako. Kampeyini z'abakulembeze mu Tanzania zo zitandise. Abasasi baffe MC Drama ne Kingo Master okuva e Tanzania kabaga tutuuseeko. Mkulima kugombea kiti cha urais. Eti nini mkulima? Haya sasa ni maajabu. Hii ajabu na ni kweli, wala ifanani na kuku kupanda baiskeli, sio kejeli. Mkulima taka fanya mageuzi kwa kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Tume ya uchaguzi Zanzibar watuhumiwa kuwabagua vijana. Na ni kwa nini wabague? Au labda wanataka inchi tusichukue? Hata selewi, maybe wamezusha, kwa maana zeki walipolizwa wamekanusha. Sawa tu, haina kwele, ila inabidi vijana wapewe kipaumbele. Wanasiasa waonywa kutumia ushirikina kwenye uchaguzi, zidi ya ongezeko la mauaji ya albino. Asei ndugu Peri la Silima, naibu waziri wa mambo ya ndani, aliyetoa onyo hili na kuwataka wabunge wafute itikadi ya kuamini wanachoambiwa na waganga jadi. Kufanya hivyo ni msaada wenye ukombozi, waishi kwa amani wenzetu wenye ulemavu wa ngozi. Mwebale nnyo MC Drama ne Kingo Master ogatutuusaako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Slime. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street, ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Kwame Ngoma.